Obadde ssentebe wa LC5 for over kati emyaka giri ena. Abasinga bakunyooma olw'emyaka. What of achievements ki z'obala mu doketi yo ze mwachivinze ku district yo obukulembeze bonna abakulembeze bano? Nsooka kwebaza bannabuyikwe bonna okumpa omukisa okubeera ssentebe wa disitulikiti eno. Mu disitulikiti za Uganda nze omu ku bassentebe abaali basinga obuto mu myaka, naye ng'ate ndi mukulu mu birowoozo. Kuba ngenda okufuuka ssentebe wa disitulikiti nga mmaze okuvuganya mu kalulu ka 2016 ng'omubaka wa paalamenti. Abakubye ekigo n'enkoona n'enyo. Akalulu ako baatuwangula, bampangula mu ka 2016 kuba nali muto nnyo ate. Kuba wafuna obululu bumeka? Bina mmeka? Nali muto nnyo. Nali ndowooza nina emyaka 23 neesimbirawo 2016 ku bubaka bwa paalamenti. Nenzija nenzoganya abalonzi abamu ne banneesiza n'obululu bwabwe, era mbeebaza nnyo abo baali stepping stone. Bali abasooka okumpa akalulu bampa amaanyi mangi kuba okubanga omuvubuka mu myaka 23 ovuganya n'abasajja abakulu bataatabo tekyali kyangu omuntu kulekawo bali nampa akalulu. So mbeebaza bamotivating okusigala nga ntambula. Akalulu ka 2021 we nafuuka chairman nayingira ofiisi nga nina emyaka 3 kuba ne chairman w'empigi we twali mulenje awo omuganda wange Ssejjemba. Naye okusomooza kubadde kunene nnyo nnyo mu bukulembeze. Ekisooka oli mwana muto ogenda kukolagana ne technical structures, abasajja abalina experience abalina ebitabo ebingi, naye nga gwe baweerezaayo obeere eddoboozi ly'abantu. Gw'olina obagambako, gw'olina ogamba ku kaawo, gw'olina ogamba ku inginiya, gw'olina ogamba ku ba DEO, abantu ab'enjawulo bwe bati, ne ba RDC obagambako nti wano tekitambula bulungi oba kino tukikole bwe tuti. So basooka okunnonda, abantu basooka ne babeeramu okutya, ne bagamba gwe tulonze muto anaasobola okutembeeta disitulikiti eno oba anaasobola okuwa leadership ennungi eri disitulikiti. Naye Katonda mulungi, essaawa zino tufuna amaloboozi ag'enjawulo agagamba nti disitulikiti etambudde bulungi. Ate era bagamba we basonga abangi kyabikira, tomanyi Luganda? Ndomanyi naye njagala ottaanye ensonga yo ndeme kwongera. So neebaza nti naye kubadde maanyi ga Katonda, kibadde kisa kye okulaba nga nsobozesezza okuweereza disitulikiti eno obulungi. Twatandika mu kusoomooza. Buikwe disitulikiti ye disitulikiti eyali tefugibwangako chairman wa opposition. We nayingira office waaliwo a lot of panic mu bakozi ba gavumenti ne ba stakeholders okulaba Kanaabi Jimmy owa FDC awangudde akalulu agenda kukolagana atya n'abe-NRM abeetoolodde disitulikiti eno ey'Ebuyikwe. Era n'abakozi abamu balina perspective nti ono azze kulwana, azze kukola mivuyo, azze kuwakanya. Whereby nti omukulembeze, era njagala n'okukoowoola baganda bange abali eyo, tebakulonda ng'omukulembeze oba ozze ku providing leadership. Ebisoomooza byonna ebya disitulikiti nasooka nembimanya nembitwala nti buvunaanyizibwa bwange. Nti webanga eriyo ba technical officers abataperforminga, abatakola bulungi, buvunaanyizibwa bwange okutereeza. Si buvunaanyizibwa, si nze kujja kuwakanya bwaki, kuteekawo resistance, kuteekawo buteesi nti okola kino kibi. Olwedde otuzze twajja mu office nga tumanyi waliwo some gaps ezirina okugattibwa. So nga gwe chairman, nga gwe political head wa district, kyolina okukola kwe kulaba nga gaps zino tuziziba. Emirimu gibe nga gitambula nga gwe bw'olina bw'ogyagala. Era ekyo kye tusinze okutambulirako. Yebadde nnono etuyambye
okulaba nga tusobola okuwa obukulembeze obulungi. Engineer, KAO, DO, DHO kubaleeta wamu n'okuliyetinga team n'obalaga nti ndiwo opposition naye nzize wano kukola, si defiance. Tuzze wano kukola. Defiance yeetagisa where necessary. Kuba kye kibiina ekyakulera. But olina okubeera nga oli osobola okukola defiance ate n'okubeera compliance to some extent. Omukulembeze olina okuba nga obalansinga. Walina olina okubeera omugumu n'olebezaamu. Ebyo bibi obitegeera budde ki saawa ki bw'olina okikola. Kuba ate w'obeera omulebevu bategeera nti ne bw'ayogera talina kyakola ki? Talina kyajja kukola. N'ekirala kwe kweddiza obuyinza ng'omukulembeze. Bapolitician abasinga bejjako obuyinza. N'abeera nga chairman wa district naye ng'obuyinza tabukola ki? Yagabiragabira abamuliraanye. Si kugabira, wabula ye n'atamanya buyinza bwe kiri mu doketi ye nti powers za chairman wa district ziri ki? N'oteekomoma oba n'otalegeza oba n'otejjaako buyinza nga buli kimu we bagamba kino kyandikoledde obwekiti ng'ogamba kale tukole. So ekyo nakyo yali nsonga nkulu era tutuusiza nnyo ku success. Ebisoomooza tebibulamu nti we tuyingidde mu ofiisi tetubadde nabikozesebwa. Olunaku olumu nakyazaako minisita wa local government Honorable Raphael Magezi. N'okaaba. Nenkwata omuzindaalo saakaaba amaziga ne gampitamu. Kitwale bwe kityo naye amaziga gampitamu. Lwaki? Era nalabako omuntu omu agamba te district erina ssente ne factories. Factories ziri Lugazi, factories zonna eziri Enjeru. Omanyi mbadde nfollowinga nakyo kinyambye nnyo okubanga mpuliriza ebiki ebirowoozo biri ku ground. Abantu bagamba ki? Abantu abasinga tebamanyi nti district y'e Buyukwe yasigaza amagombolola 4 mu ejj'omusolo. Mulina amagombolola 11. Tulina amagombolola 13. 13. Naye district mu ejj'omusolo gasigala amagombolola 4. Lugazi municipality erina division 3. Eya Najjembe Kawolo ne Lugazi Central Division ziri self-autonomous. Tegujje eno wammwe. Omusolo gwonna gwe bakuŋŋaanya gusigala mu Lugazi. Enjeru erina nayo division 3. Omusolo gwonna gwe bakuŋŋaanya gusigala Njeru. Kati bw'ojja eno mu Buyukwe gye twandisenga Buyukwe South Constituency erina amagombolola 7. Erinako kwago 7 erinako town council 3. Nazo ziri self-autonomous. Town council 3 ey'Enkoko Njeru, ey'Ekiyindi n'eya Buyukwe. Nabo bwe bakuŋŋaanya omusolo bo kye bakolako gwe gujjako ku akaunti ya district ate ne tuguweereza ku Ministry ya Finance n'egukomyawo ate ne tuguweereza gonna 100% nga bwe guvudde mu town council. Kati ne tusigaza amagombolola nga Ngogwe, Najja ne Buyukwe sub county. Ezisolooza omusolo ate ku musolo gwe zisolooza ne zikuwako ebitundu 35 ku 100. Balance ebitundu 65 ne bisigalayo ku gombolola ne biddayo ku gombolola kuba nabo balina emirimu, balina activities. Naye basolooza omusolo gulimu amakulu mu byalo yali. Kati ojasanga eggombola nga eya Buyukwe sub county eno nga omwaka ekuŋŋaanya miliyoni nga 16 omwaka. Kati miliyoni 16 zino erina okuwaako ebitundu 35 naye esigaze 65. So ojamaliriza nga eggombolo ennamba ekuweereza miliyoni nga 5 omwaka. Ogende ekuŋŋaanye miliyoni oba nga 3, ogende Engogwe naye ekuŋŋaanye 3, Najja naye erimu 2, okitegeera. Kati ogenda maliriza nga essente ze bakuweereza wano ku district kye zisobola okukola ennyo kwe kusasula allowances w'aba councillors.
ate bakansalazi bano aba disitulikiti bwe baali bagereka omusaala oba allowances zaabwe baazigereka nga disitulikiti ekyali wamu ng'ekyafuna omusolo okuva mu magombolola 13. Kati we bagenda nga batemako emisaala budget ya disitulikiti eba ekendeera in terms of local revenue. Kati osigaddewo batadde ku mitwalo 17.5 naye nga ate ennyingiza yo yakendeera. Ate era twasanga disitulikiti y'Ebuyiko efuna 100% sente za royalty eziva mu mabibiro aga Bujagali ne Escom. We natuuka mu ofiisi nga ndaba kituufu waliwo obulyazaamaanya okubanga Escom ne Bujagali ziri mu Njeru municipality ate omusolo ffe tugufuna 100%. So ne tukkaanya tufune 50-50 n'enjeru efuneko. Kati era local revenue nayongera kola ki okukka. So mwaka ogwasooka waliwo decision eyali hard. It was a tough one gye nasalawo ng'omukulembeze ne taking a decision ey'okugula ettaka lya disitulikiti. Bakisalawo kubanga gavumenti esobola okukola ebintu byonna, esobola funding ebintu byonna naye tefundinga kyakugula ttaka. Lwaki ng'ate bino biba under bo? Anti era naffe kye twebuuza ebimu bye tulina okutunuulira. Tetulina ne projects nnyingi eza gavumenti ze tutadde ku ttaka ly'abantu nga tufunye bufunyika consent ne tuteekako project eweza kumpi miliyoni 5 ne oluusi eweza biliyoni naye nga ettaka lye tutaddeko teriweza na miliyoni 2 naye nga tulina ka consent nti oli atuwadde nga temusobola lyegulira mmwe bennyini nga project yennyini ey'akawumbi newogamba nti ojjeko miliyoni 10 asobola okugula akataka ako ne kabeera nga kammwe naye ezo policies ezo yezimu ezeetaaga okukyusa whereby nti wobeera mu local government osobola okumanya bulungi biki omubaka palamenti byalina okuteesaako oba ebisoomooza service delivery naddala mu nkola y'emirimu. So omwaka ogwo gwasooka twafuna ekigezo ne tugamba tugule ettaka lya disitulikiti. Ate ettaka lya disitulikiti ettaka lyonna osobola vote kosobola olijja n'okolako ebintu ng'ebyo ye ssente za local revenue. Kuba zino essente endala eziva mu central government oba ze twandiyise central transfers zonna zijja nga ziri condition ezisinga. Muba mwazibudgetingira ddala nedda zijja nga bazitumye emirimu egyo. Naawe woba ozituma omulimu ogwo guli in line w'ekyo. Tugeze nti education department basobola okugamba tukuweereza miliyoni 5 za kuzimba masomero. Tosobola kukwata zino miliyoni 5 kuzijjako limako kkubo. Zizo zina target za somero. Olina zimba bizimbe. Osobola zimbako ebizimbe, osobola zimbako toyi, osobola zimbako kasabiba nga biri mu under education oba kugula desike osobola bikola. Era wano bakulekera obuyinza nga gwe chairman okutambulira mweyo budget line eyo okubudgetinga nti kati gundi koba yogoba ofuna luwombo goba ofuna oba kati tutwale si oba najja. So sente bwezito bweziba ziba nsibe obulimba. Tosobola kwawula kano kalimba n'okassa mu kano oba ofiseeko olaba era wabeerawo embeera egamba nti essente zazzeeyo financial year yawedde essente ne ziddayo era omuntu omu asobola okugamba ku bizibu bye tulina mu district ne muzzaayo ssente naye nga essente ze bazizzaayo nga n'obadde oyagala okukola otya tosobola zikozesa. Zirina kukola kiri? Zirina kukola ekyo. Kati waliwo for instance baleeta essente za irrigation. Essente za irrigation eno nga omuntu ayagala irrigation system eyo alina okusasula ebitundu 25 25%. Gavumenti n'ekusasulira 75%. Kati ng'ate woba ono ayagala tasasudde 25%, zino 75% ezikola zisigalayo mu kabado, zisigalaawo zirinde aleeta 25%. Naye system yalinga eggwera nga miliyoni 2
ngayaba omuntu aleta 25% olina okuba nga oletse $5 million kati nga ku muntu waffe ow'ebuyukwe yandibadde asobola naye embeera eriwo embeera y'obwavu nga kisoomoozamu era nakyo twakiripootinga wa minisita nti okutulimba nti otuwadde oba akawumbi ka irrigation under you gift naye nga abalimi abasobola okufandinga okutandikako $1.5 million bamuswaba kitegeeza financial yawe neggwako zino sente ziba zirina okuddayo ziremeddwa okufuna abantu abazikozesa kati ye omuntu eri awulira nti bazizaayo sente ajja gamba ku makubo gano amabi agali wano abinazaayo sente ne ziddayo so those are some of the dynamics ze mutegeerera ze zino ez'omusolo ze mujja mu bantu. Yes, kati ez'omusolo zino eza local revenue ze tukuŋŋaanya abantu nga wadde trading license ebyo we bityo zisobola okuteesa ne council ne tugamba ku zino ze tukuŋŋaanyiza tukoleko ekintu ekyesimba ekiri kyetwandiise omuzungu kyayita capital development project kuba buli kimuteeka nti buli sente z'okuŋŋaanyiza local revenue olina okolayo ekintu ekiri capital kyokwatako nti kyakoze kino whereby nti mu system oba mu government oba mu history ya buyukwe tubadde tetufunangayo kintu kiri capital ekikolebwa mu yes ekiri capital kibagamba nti omusolo gwe bakuŋŋaanya mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwakola kino ngaffe kanso eno si kanaabi wabula kanso ne banno bonna bakansalas we twatuula ne tuteesa ne tugamba tugule ettaka lya disitulikiti era ettaka eryo twaligula $135,000 ku busente obutono bw'owulidde tufuna whereby nti mweyo scenario financial years ezisinga abantu abamu tebaafuna allowances zaabwe bakansalas tebayomba okuyomba kwaliwo naye twakubirira ate nabo kyetwali tukola baali bakikola ki bakyagala okuwa ekirabo mu kisanja kino okuwa ekirabo bannabuyukwe ku musolo gwe bakuŋŋaanya era mu kanso eno kino ekisanja kanso yonna eriyogerebwako nti yagula ettaka ate ne tutakoma kugula ttaka ne tuvaayo ne master plan ey'okuzimba headquarter omwaka ogusooka n'ogwokubiri twasunsula ettaka ne liggwayo nga tujje mu local revenue omwaka ogwokusatu ne tutandika ozimbako era onoogendayo nnyaffe buyukwe manyi message eno abantu bajja gyagala ojja gendayo kapukyalinge bulungi ku ttaka ku kyalo Misindye mu Buyukwe Town Council obalage ekifo nga bwe kifaanana ebizimbe bye tuzimbyeko twakazimbako ebizimbe kati biri 3 twasooka ne tuzimbako gender building ne tuzimbako office y'aba probation officers ne tuzimbako ne headquarter main building egenda baya kalina tusuubira otumalako obuwumbi 4.5 naye sente olwedde twafunako dda central government yatuwa sente mbuli financial year ebadde kati yakatuwa financial year 3 tugize tuzimba mpola ekireze mu malo oggula esobola okujja neeyingiramu nebayamba woba oguze n'oteeka wano ettaka lyo n'obagamba nti tulina ettaka twagala zimba awo kyangu naye ekizibu kyayo ekya police si yo wabula ekizibu kya police nti yo tegula kyova olaba amagombola amalala gabaddewo nga ng'ogwo ebaddewo emyaka n'ebisiibo Uganda government egamba baive ku ttaka naye tebadde tesobola kuzimba kuba ebadde bagisenza ebadde erina obuzibu bw'ettaka ogenda eggombola y'ennyenga naye ebadde tesobola kuzimba naye baagula ettaka nabo era mbeebaza mu leadership yaffe batandika nabo okuzimba ogenda e Najjembe nabo balina obuzibu bwe bumu bo ntowooza tebananafuna ttaka si balina kansa yagala n'oggwa simanyi bulungi naye ojja kwogerako ne kyamaani wajja tulabe ebyaddala natulamu ku katanka naye tebannaba kusootinga ekintu ekyo naye I encourage them okulaba nga bakitunuulira tulina era eggombola y'e Kawolo naye eri ku mbuga naye nabo kyamaani Kivumbi twawuliziganyako nga bali mu process egula ettaka simanyi oba balisonjola so eyo status gye tusanze
era eriyo twafuna resistance omunga agamba lwaki ozimba ekitebe kipya nga tekino ekirala wekiri. Ekibuuzo nno kyali so technical nga wotalengerera wala oyinza naawe okulowoozesa nti eri gye tukoze badde bulanda. Naye mu gavumenti eno yagamba nti ebintu byonna ebya Buganda ebigiddiza. Kati wemala ogibiddiza, ffe nga abali ku district abali mu leadership tulina otandika okweteekateeka okutuvacate, okulaba nga tuvaayo tugende awapya bwe tusobola okubeera. Ffe ne tutandika mangu, era abaali bambuuza ekibuuzo kino, lwaki muzireseewo district enkadde muzimba? Mu eno financial year yennyini kawo yatulanjulira ekiwandiiko ekya Buganda Government nga batutte district y'Ebuyikwe mu kooti okulemera ku ttaka lya Buganda. Ekitegeera? So naye singa kati tetweteekateeka mangu, singa tuli stuck, nga muddawa, singa tetulina gye tugenda kudda, oba leadership yandizeeko ey'ekisanja ekijja yandibadde efuna ebizibu ebyo. Era ku district y'Ebuyikwe twasanga abakozi ba gavumenti nga abasitula embeera z'abantu ate bakolera mu ofiisi ya mbaawo. Ogenda mu ofiisi ng'ozze kusitula mbeera zo, naye nga n'omuntu wakolera tewalaga nti wano basobola osituliraho embeera zaakyo, nga ye kennyini yeetaaga atosooka ositula. So kyali a bit challenging nga tekijjayo kifaananyi. Ofiisi ya Diso ng'eri mu mbaawo, ng'ate Buyikwe district ezikola Guleta Mukono ye district gye twandirowoozezza nti yandibadde yaddeko, kubanga mu district zonna ze baasala ku mukono Buvuma yasembayo okufuuka district. Naye yo ogenda at least erina ekitebe kya kalina Buvuma. Buvuma Eyo mu nsiko talina mwemu. Ng'ate nabo matiriyo bamusomba busombi na ku nnyanja ku mazzi. Kitegeeza ffe abali wano ffe tubadde n'ekitebe kiswaza nga ogenda ku district obanga agenze kagombolola obanga era weekubisa ekifaananyi ogamba nti ndi ku Buyikwe district bagamba olina ekikyamu gwe mwana gwe. So naye kati tugenda kuzimba ekitebe ekiweesa Buyikwe ekitiibwa. Tusuubira nti headquarter eno w'eneggwa ye headquarter egenda obanga esinga mu Guleta Mukono, ejjaba esinga Mukono, ejjaba esinga Kayunga, ejjaba esinga Buvuma. Kuba Buyikwe we are blessed, tuli wakati wa Jinja City ne Kampala Metropolitan. Okitegeera tubanga tuli awantu awali strategic, eno Nyanja, eno Jinja City, eno River Nile, eno Mabera Forest, eno Kampala Metropolitan erya paka. So tuli mu kifo ekiri strategic, ekifo ekikulaakulana, ekifo ekirimu ebyobulamuzi bingi. Tulina okubeera nga tweteeseteese bulungi. Mu njogera ya leero tulina okwetega obulungi.